Muje baleko abalungi abaagala na gye musinzire okubanga ate muje kumirako Fifija the news anchor nga buli Jones ntuso okubanga nga kuweereza ate nga gwatana bakubanga otweyungako buterevu beranga onyiga kapesa ka subscribe mukwano tujja kubanga ate wejjusa mu mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero tutandise ne mwana mulinzi amanyiddwa nga Mbazira John Senior era ng'onabadde avuganya ku ntebe ey'obwa Gold President Kyambogo University kigambibwa nti ono agombeddwamu obwala era nga poliisi emututte ejjinja n'ebeera nga emuggalira gigira nti olunaku olwaleero badde bagezaako kubanga ate balonda Gold President wa Kyambogo University ate okuddako heru yeno y'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akomyewo ku nsonga ya mwana mulinzi amanyiddwa nga Neto gwe nakulazeeko ano olunaku olw'eggulo eyabadde agambibwa okuba nti yawambiddwa era nga yatwaliddwa abasajja nga balina emigemerawala mu mmotoka ekika kya Nuwa gye nakusomedde ennamba ono avuddeyo n'ategeeza nti bamututte ku CMI Embuya era bwe batyo ne bamuyisa bubi nnyo ne bamutulugunya era nga wenjogeera ali mu ddwaliro afuna bujjanjabi era nga omubiri gwe gwonna guli mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu bw'atyo avuddeyo n'ategeeza bannayuganda nti mukola kyamaanyi nnyo okubanga mugenda mu maaso ne mulaba ebikolwa bwe bityo ne mubeera nga ate murikodinga obutambi kubanga emmotoka eyo yakubiddwa ebifaananyi ye ya Nuwa eyagenze mu maaso okubanga ate ekidnappinga mwana mulenzi ono wabula olunaku olwaleero lwennyini olw'eggulu awo mu tuntutuntu bagenze ne bambeera nga ate bamusuula wali eri ku CPS bwe bamujjidde okubanga ate munange bamutwala mu ddwaliro okubanga ate afuna obujjanjabi wabula si ye yekka agenze mu maaso okubanga ayita mu mbeera efaananako bweti waliwo n'omulala ate ng'ono ye yafudde yabadde amanyiddwa nga Luka Fabian era nga kigambibwa nti ono naye yawambibwa essabbiiti eziwererako ddala emabega wabula ate oluvannyuma lwa wiikisi 3 yasuulibwa okuliraana akatale k'e Nakawa abazira kisabe batono babeera nga bamulonda ne bamutwala mu ddwaliro Bobi Wine ayogedde n'agamba nti oluvannyuma lw'okukitegeera nti ali mu ddwaliro ttiimu ye bwetyo yamusalako ne babeera nga amunange bakavaringa expenses ez'eddwaliro wabula embeera ye negana okubanga ate etereera naye nga bw'omanyi nti ebiseera ebisinga omuntu nga naatera okufa afunamu akangubanguba omusajja oyo olwafuna akangubanguba yaddako engulu n'abeera nga abatottolera biki bye yayitamu oluvannyuma lw'okubanga awambibwa era n'abannyonnyola n'embeera nga bwe yatambula nga awambibwa era ng'agamba nti teyawambibwa yekka wabula yawambibwa n'abalala banne babiri naye nga babatwala ne babayisa bubi nnyo nga bw'okiwulira oyo nno baamujja mu ddwaliro ero gye baamusanga ne babeera nga bamwolekeza mu Kirudu Hospital asobole okubanga ate afuna obujjanjabi obusingako awo gattako ne plastic surgery olw'ensonga nti omubiri gwe gwayisibwa bubi nnyo abatannaba kumulaba mugendeko ku page y'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ebifaananyi gyebiri byo biba byantiisa wano YouTube tesobola kubanga ate ebikkiriza osobola okubanga olaba omubiri gwe engeri gye baguyisaamu bubi nnyo ddala naye nga embeera yo bwetyo bwegenda mu maaso okubanga etambula mu ggwanga lya Uganda wabula ye Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero alabiseeko mu Parliament n'abaako ensonga z'asobodde okubanga ate ayanjiza ababaka banneeko wamu ne Speaker owa Parliament ya Uganda Rebecca Kadaga era wennyini wasinzidde n'amukubagizaako ku mwana we eyafa weeks ezivuddeko awo emabega oba ennaku eziyiseeko awo emabega katono era wennyini wasinzidde n'ategeeza abannayuganda nti tasuubira kuddamu kubanga ate ayimirira mu Parliament okubaako kyayogera nga omubaka wa Parliament wabula asuubira kuddamu kwogera nga President w'eggwanga lyattu Uganda. Mulayini yemu eyo ye omukulu amanyiddwa nga Katolu Bwama ayongedde okubanga avaayo okusabula abantu ab'ekibiina kya NUP ko wamu n'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ategeezezza eggwanga nti omukulu ono ekigendererwa kye okubanga ajja mu politics yavaayo kubanga alaga nti ye yasinga okuganja mu Buganda era nga ekyo nti kyaviirako kubanga munange assa ekitiibwa kya Kabaka okitegeera era ng'agamba nti yajja okulabisa Kabaka nti ye amusinga okuganja n'ayongerako n'agamba nti yajja okubanga ate afufugaza omukulu amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye okwo kwagasa okutegeeza nti bonna abawagizi b'ekibiina kya NUP tebategeera olw'ensonga nti balina buli bikolobero bye wali olabyeko babbi bakwasi b'abakazi batemu bali awo tebategereka kwegamba akozesezza buli kigambo ekivoola gwe kye wali otegeddeko ba kye wali omanyiko ng'agezaako okubanga ate arifalinga ku bantu bano abawagira ekibiina kya NUP era n'ategeeza nti ye teyeegombangako kubeera memba wa kibiina ekyo ate era talina kyakola ki kyabeeguyako bw'atyo n'abategeeza nti bw'atyo Bobi Wine yabasuubiza nti wakubanga ate abatwala entebe mu ntebe naye agenda kubanga ate abasekeera olw'ensonga nti agenda batwala emagere ku bigere ate oluvannyuma abeerenga munange amuka Uganda agidduka abeerenga abaleka mu bbanga awo wajja okubanga akakasa nti kye yatandika takisobolerako ddala ebyo bibadde bigambo by'omukulu oyo amanyiddwa nga Katolu Bwama.
Okuddako heru yeno y'omukulu amanyiddwa nga Bebe Cool Muyite Moses Sali naye avuddeyo bw'atyo n'abeera nga ate akiikira gavumenti eri mu buyinza ensingo oluvannyuma lw'okwennyamira mutabani we anti asubiddwa ebigezo bya siniya ey'okuna. Kinajjukira nti ono abadde mu mupiira era nga bw'atyo yasobodde okuba nga atuuka ku finals nga bafeesinga Ghana weewaawo nga basobodde okuba nga ate batimpulwa naye avuddeyo n'abeera nga yeemulugunya olw'ensonga nti si ye yekka asubiddwa ebibuuzo abaana bawererako ddala 6 nga ye akola toto ya 7 be basubiddwa ebigezo bino by'esiniya ey'okuna. Ekitegeeza nti bw'aba tebabitudde mulundi guno bakubanga ate babituula mwaka gujja. Bebe Cool yennyamidde n'abeera nga ate asaba gavumenti eri mu buyinza nti ekintu kino ekitunulemu abaana bano babeera nga bakwatidde eggwanga bendera nga bagenze mu sports mu mizannyo egy'enjawulo bakitunulemu baleme kubanga ate basubwanga ebigezo olw'ensonga nti abazadde baabwe bayita mu bulumi bungi okufuna fees oyo okubanga ate omuddamu omwaka si kyangu era n'akolimako ne ku budde obutwalibwa okubanga ate munnange omwana addamu kiraasi kubanga ekintu ekyo kirumira ddala. Bw'atyo n'asaba gavumenti ebeere nga ekitunulamu Ministry of Education ebeere nga ate ekitunuliramu ddala basobole okubanga munnange bateekawo engeri abaana bano gye babasobola okubanga ate bakolamu ebibuuzo ddani okubanga babiyitako buyisa olw'ensonga nti wadde basamba omupiira naye ate munnange beetaaga okubanga nabo bayigirivu oba bayivu oba okitegeera bwe baba nga bafunye akakisa akagendako mu ttiimu ezisingako awo ez'amaanyi eziri international oba oli awo kiba kisobolera ddala okubanga ate kibayambira ddala singa baba bakoze ki baba basomye. Okuddako heru yeno mu ggwanga erya Tanzania ye omukulu amanyiddwa nga Magufuli ng'ono ye president w'eggwanga erya Tanzania bavuddeyo bati babeera nga amawulire bagafulumya nga kigambibwa nti ali mu kubeera ennemba n'ekirwadde ekya COVID-19 era nga ali mu ggwanga erya India gyali mu kugenda mu maaso okubanga ate ajjanjabibwa. Kinajjukirwa nti ono ye president omu ku abo mu Africa abasingidde ddala okubanga bawakanya ekirwadde ekya coronavirus nga bagamba nti mu ggwanga lyabwe tekiriyo naye nga agali mu nkubo geego gagamba nti ye kyamunoze dda era nga waali ali ku ndiri agenda mu maaso okubanga ate afuna obujjanjabi obw'enjawulo. Ebyo nabyo biri side eyo tukyagenda mu maaso n'amawulire gaffe. Ye minisita amanyiddwa nga Ruth Aceng nakugambye olunaku olw'eggulo bw'atyo yavuddeyo n'abeera nga ate asettinga example okulaga bannayuganda nti eddagala lino erya coronavirus teririna buzibu wadde oba obulabe bwonna ku mubiri gw'omuntu era nga bw'atyo yakubiddwa empiso mbu naye abantu bangi bavudde ne babeera nga beemulugunya ku kikolwa kino nga bagamba nti tebaamukubye empiso. Omusawo waawa akuba empiso nga tayambadde gloves era nga waliwo ne ka video akagenda mu maaso okubanga ka trendinga nga kalaga nti omusawo ono eddagala oba empiso teyagifumise mu mubiri gwa minisita oyo. Ebyo byonna si bigambo byange wabula bigambo by'abantu ebigenda mu maaso okubanga ate bitambula nga balaga nti waliwo ekitali kituufu. Omukyalo ono teyasobodde kubanga ate afuna mpiso nga bw'agamba nti yafunye. Mbadde Fifija mu ssaawa eno naye munzikirize mbere nga nkomawo eddako mubeere bulungi.